ndi neighbor wa Ben simanyani Suna Ben eyo jembera side nange yasenda ebintu byange era ettaka eryo siriri erina nnyini lyo nawe naye yamuwa ekyapa kya kicupuli kubanga nannyini ettaka eryo mumanyi mutwalanga kitange ekyapa kiriwa kyeyawa Suna Ben tebinkwatako kirabika obuzibu bwange bwe nnina Mwami Muhammad Kamoga yasenda ebintu byange yayonona buli kintu era nsula na mu bibeera buli kimu kyonna yakyonoona mbuzi yazirya yanteerangawo Abasudaani nga be bankuma buli kimu kyonna ne bakyonoona bitooke baabitema buli kimu kyonna baakijjawo ne bakyonoona n'ennyumba nayo naye yagisenda yansanga ndina mu nnimiro ng'omuntu bw'ojja kubanga yajja kutaka nga bulooka nze nannyini ttaka mumanyi yajja kutaka nga bulooka yansanga Busanzi nga ndi mu nnimiro n'aŋŋamba ani yakuleeta wano mwe muli Banyarwanda muli muki n'aleeta bavubuka ne bakubawo ebikondo n'aleeta Greda n'ansenda twakayogerera wano nga kubanga yatambulanga ne gurupu y'abantu anti kugenda nga tutambula kooti oda n'enziza ku kibanja kyange ne banziza ku kibanja newe sitali mu mativu njagala azzeewo ebintu byange bye yayonoona buli kimu akizzeewo nga bwe kyali mukiraba omusajja tafunika bw'atyo nga bw'omulayo yeebuzaabuza nadda eri nadda eno n'akulimba kino n'alimba kiri ennyumba etoyireti emwanyi ebitooke yasenda wantu waayika 3 obutalekawo kantu nakamu Mr. Kamoga na warante munoonya era olwalera amponye yabba ettaka lyange kooti n'emulagira alikomyewo aganye okulizza munoonya ne waranti ate yaliteekako n'omuzikiti kuliko n'omuzikiti abali ku muzikiti amundabirako yenna munoonya kooti yapadde ekiwandiiko ekimunoonya era olwalera awonye tubadde tuzze nga mmanyi alina emisango nga 3 wano ku ntebe kooti naye omulamuzi atetondedde nti agenza okujja ng'abalamuzi abalala omusango bagwongedde tusobodde kumukwata tumulengedde ng'adduka ffe tumugobye 99 gye mulabye n'atubulako era kati yeekwese munoonya nga b'ekirabo kyonna amutuusa ku poliisi anzibye abantu bakaaba beyakyusiza ebyapa akyusa ebyapa ne bwoba okirina mu nnyumba akikyusa n'akiteeka mu mannya ge n'amala n'akitunda abazeeyi bakaaba n'abalala bafudde e Bukaaya ettaka ly'emubanja ligenda mu buwumbi 11 so essente nnyingi zonna oli z'abansabye ng'asobodde omukwata kuba warante mukwata mu njiina kooti y'e Kampala y'eby'ettaka ye munoonya era alina omuntu yenna ayagala okulaba era omusango gwa Ssuuna yawona n'alibadde mujulizi enziba gy'abbamu ettaka ngimanyi era wabeerawo omuntu omulala yenna agamba nti Kamoga muwaayiriza ajje gye ndi mutwale ku bantu abalala bali ku ndiri waranti yino ettaka liri Bukaaya liranye erya Peter Baliŋŋamba ku kyalo kye kimu waranti yino ettaka liri ku buloko 432 Bukaaya yalisalamu poloti ez'enjawulo n'ajingirira kati Mwami Kamoma ali kundiri ekyapa kye bakijingirira nga nze nali nkivunaanyizibwako n'abayego naye puresa zaamukuba mubanja eka zisoba mu 16 kumuko yatwala n'azimbako n'omuzikiti era n'omuzikiti oguli e Bukaaya nzija nga maze omukwata nja gumenya okujjako ng'ettaka lyange balimpadde obanga beeguze kyokola n'ebyapa bino byaguze Ssuuna biriko court order ebimu ku biri wano naye simanyi ngeri gyakikolamu ajingirira ebyapa ajingira n'emikono gy'abalooya ajingira n'emikono gy'abalooya nabba ettaka era ettaka lyange yalitwala erimu n'alizimbako amakaage eddala n'alizimbako omuzikiti eddala eri abantu abatuuze bange bakaaba tanaba kulireeta era yoona omu ku bo era nga b'ekirabo kinene nnyo kuba ettaka liri mu buwumbi nga 11 kuva 2018 yajjanga buloka w'ettaka nga bulokinga omwami bamuyita kwata ku nsawo n'amala ate ye bwe yagira yatwala mu butwazi ettaka aliganye kooti n'emulagira ettaka alikomyewo n'etalikomyawo n'ajulira era bamubanja n'essente z'okujulira kwegamba anoonyezebwa mu mbeera yonna obuyambi bwonna obutuusa Kamoga bwe twagala